Mr. Soze kibozibozi. Mr. Sozimo kibozibozi. Kusookera ddala nkulamusizza nnyo, weebale nnyo olw'omulimu omunene gw'otukolamu. Nze ndi omu ku abo ababeera mu kamooli. Amazima gali nti mbeera mu kamooli naye nga waaka yenna gw'oteekayo mugoberera era sijjusa okuva lwe naggwa ku channel eno. Actually nga bw'otera okwogera nti nno tukukolerako emirimu, nze nkuvugirako mmotoka. So one time okuva olwo siddanga amabega ngoberera nnyo. So kino kye kibooziboozi kyange, naye nsuubira kijja kuba kyakuyiga kuba ebiseera ebimu twagala okurivenjinga naye nga tetumanyi kiki kye turivenjinga nakyo. Munnange olwatuuka nga nfuna strange call from a strange caller. So yali mwana muwala, yali tamanyi bulungi Luganda kubanga omusaayi gwe yali musaayi mutabule, alimu omusaayi gwa western then n'ogwa eastern. So ng'Oluganda talumanyi era nga tukozesa Luzungu. Munnange enamba bwenkubira yasooka kumbuuza, ani ono? Nkamba excuse me, gwe onkubidde simu ate ombuuza ani ono? Nga ngamba nti onkubiddeko obadde oŋŋamba ki? Mugamba nze nga sinnaba kukubirako munnange, sinnakukubira ku ssimu. Ngamba maybe leka nkebereko, never know, wayinza okuba nga waliwo omuntu yenna akozeseza essimu yange n'akukubira, naye nze sinnaba kukubirako. And for sure that day nali sirina muntu yenna gwe mpaddeko ssimu yange nti oba agikozeseeko. Kati nentunuulira ennamba, so nenzirayo mu dialed list number, mu dialed list nenkebera nga mu butuufu sinnakuba ku nnamba eyo. Nenziramu ne mukubira ne mugamba I'm sorry, simanyi, naye amazima gali nti ne bwenkebera mu dialed list yange ennamba yo sigirabamu. So nsonyiwa, naye nze sinnaba kukubirako era simunanye. Nambuuza ye gwe bakuyitaani? Ne mugamba ye. Kati ne mubuulira amajja gange, ne mubuuza ate gwe bakuyitaani? Naye nambuulira agage. Ne mubuuza oli ludda wa? Nambuulira ekitundu ekimu kye sijja kwogera naye ng'era kiri mu eastern eyo. Mutuufu ekitundu kye yayogera nga mu bukyangambawo mu bulamu bwange nali ngenzeeyooko once. So nambuuza nange gyendi, nange ne mubuulira nze nali mu kitundu ekimu mu central. Kati munnange bwe tumala okugira ebyo naŋŋamba okay, no problem. Nanga but we can still be friends. Namugamba okay, no problem, we can be friends. Nze munnange ebintu ne mbireka. So we mbireka awo ne wayita like a week, mba ndi awo nganya omuntu y'omu addamu ankubira ng'angamba you don't even check on your new friends. Ne mugamba munnange I'm sorry, naye mbadde nina ebintu tetutega. Amazima gali nti nze saalina interest yonna yakuddamu kubira muntu because nali simumanyi, ate nga sirina na hope yonna yakugenda mu east jange. Gamba nga mutufu nga sirabawo na connection yonna endeetera kuddamu kubira muntu ono. Munange bwaddamu okukubira omulundi ogwo ogwokubiri nga twogera nga tunyumya wana wali. So nga mbuuza ebinkwatako, nga mbimubuulira, nga mbuuza oli mu relationship konze? Yes. Ebiseera ebyo nalina girlfriend wange yali asoma, nze nali nkola naye nga ye girlfriend wange asoma, yalina college emu gy'alimu ng'asoma. Ne mubuuza ate gwe? Naŋŋamba nange nsoma, eno gyendi nina college gyendimu nange nsoma. Konzo nti kirungi. So from there ne tutandika okwe-exchanging calls, ne tutandika okwekubira naye nga like mukubira nga like a friend, naye nga sina gundi yonna egenda beyond friendship. Kati ye mwenyini ya initiating ekintu ekyo. So initiating nga agamba nti naye nandyagadde ojja onkyalireko. Ne mugamba sisobola kujja kukyalira, reason being nti omulimu gwenkola tegumpa budde buli awo kuba gwenjagalawo almost full time. So sisobola atera kuba nali siina na off days nga nkola 24/7. Actually nali nkola 24/7 almost.
kati munnange nga ŋŋamba okay no problem nga tusigala twekubira amasimu nali ndi awo ngaddamu nga nkubira nga ŋŋamba okay bw'obanga wagaana okujja okundabako nze njagala kujja nkulabe next week tugenda tandika ebibuuzo byaffe naye bwe tubimala ngenda kubimala ebibuuzo byange mbimala ku Friday. That Friday munina morning paper yesembayo, then in the evening ngenda kutwala ebintu ewaka kubanga ewaffe si wala n'okuva ku institution wensomera. Then olweggulo nangamba ekerayo ku Saturday ngenda kujja era ojja kukubira ompe direction nzije ne mugamba ogenda kujja ne mugana yenze like in a joking way ne mugamba nze sina munnange sina room y'aba visitors era bw'oba ojja making sure nti ojja morning hours olweggulo ddeyo ng'agamba no me am coming to stay or sleep over. Ne mugamba excuse me, you can't sleep over. Nangamba you're scared of me? Kati munnange awo watandika okwogera ebibwetyo nga bamanya abasajja tulinga like gwanga bw'osembeza omuzigo n'ogusembeza ku sigiri. Munatandika okwogera ebigambo. Remember, I have a girlfriend who is also at school. Kati nze wange ebiseera ebyo nga wali free kubanga friend wange yabeeranga ku ssomero nga tatera kujja nnyo era nga lirwana ajja akukubira. Kati nze ennaku nali kimbanyi bulungi nti tagenda kujja. Kati munnange omuwala nga tumala nze nga ndowooza byakusaaga because ekitundu kye yali mukyali wala nnyo nga si kyekintu omuntu ky'osuubira nti asobola okutambula n'avaayo n'ajja. Siikuriise nali ndi awo olunaku olwokutaano nga lutuuka. Actually baba batandika ebibuuzo nga muweereza message eya success bwe lwatuuka ku Friday nga ŋŋamba olwaleero lwe mmala papers zange ngenda kuddayo eka olweggulo enkya ngenda kujjako nze kale naye nga nze ndowooza byonna byakusaaga because this is a person I've never seen and I remember by that time WhatsApp yali tennaba kubeera nnyo ne Facebook yali yakajjezi zikese nali sinaba na kugenda ku Facebook yali yakajja ebiseera ebyo kuba Facebook ejja mu 2010 ndowooza wetandika okumanyira Facebook awo 2010 yali 2011 I think 2011 Facebook wejira. So kati nze nga sinaba nagenda ku Facebook kuba incidents yaliwo mu 2012 awo. Kati munnange nga nsirika omuwala bwe tutuuka ku Friday nga nkubira olw'emakya nga ngamba ngenda kumaliriza pepa olwaleero olweggulo nzira ewaka ekyanzi jakonze kale lwatuuka enkeera yalo nga nkubira ku makya nga nze no sikuba na nnyo masimu simuwa omuwala simanyi bwafaanana nange tamanyi bwenfaanana naye nga tukoma bwokomi kwogera ku simu akula yagezaako kudescribing nga bwafaanana nange nengezaako mudescribing by describing. So munnange bwe lutuuka ku Saturday ku makya nga nkubira essimu nga ngamba mpa directions nga muwa directions naye nga ndowooza byonna nga ndowooza katemba byakusaaga kuba even the way she was talking it didn't seem to be so serious. So nga ndabanga ebyokusaaga munnange nga nsirika bwe ndamuwa directions yankubira ku makya saawa nga 2 nga nsirika nga mbeera awo saawa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mba ndi awo ku ssaawa 12 ndowooza ez'olweggulo nga lwankubira nga ngamba nti nga ngamba nti ali soon atuuka mu Jjinja nga ngamba nti bwe ntuuka ejjinja mbuulira ntambula ntya ninnya mmotoka ki konzo nti ye nga mubuulira nga mugabo tuuka ejjinja nti erinnya mmotoka ezigenda egindi nga mubuulira naawe okuvaamu naye nga nze ndowooza byonna byakusaaga because omuntu yankubidde ku makya azzeemu okunkubira ssaawa 12 ez'olweggulo nga nsirika mba ndi awo ssaawa nga 2:30 ez'ekiro nga nkubira nga ngamba ndi mu kitundu kye waŋŋambye nga mugamba ayishuwa nti ye nga mubuuza wooli olaba ki nga nsomera akapande k'essomero akaliwo mu butuufu nga ly'essomero liri mu kitundu ndimanya I couldn't believe that.
so nga nkwata omu ku friend wange nga mugamba munnange jangu omperekereko tugende tulabe omuntu olwedde nali namuyitiddemuuko dda ekigenda mu maaso nga mugamba jangu tugende tulabe omuntu n'oba omuntu atambudde najja nga tetwerabangako tetukolanga ki azze awantu nojja kiro nga munnange tutambula ne mukwano gwange nga tugenda otutuuka mu kitungundi wayimiridde nga tumulaba nga nzijayo essimu nga nkuba osooka okakasa oba ye muntu bannange nga nkuba essimu ngenda olaba nga agikwata nga yeeye okutuuka ku muwala bannange omuwala nga alabika bulungi nga bw'omanyi omusaayi gw'omu west guli mixed n'ogwa east omuwala alabika bulungi natunuulira omuwala nga sikikkiriza neneewuunya soka nengamba ono gatisa azijjeewa ezitambula okujja okulaba omuntu gw'atamanyi munnange nga mwaniriza nga namutwala direct waka kuba ku mulimu nali sisobola mutwalawo because twaliwo bantu betukola nabo ate nga saagala bamanye biki ebigenda mu maaso munnange omuwala nga mutwala waka wange we nali mbeera nga mutuusa bwe namutuusa nga mugamba nansonyiwa kuba yanali nkyakola obudde bwe yajjeramu nga nkyakola nga mugamba munnange onansonyiwa mbadde nkyakola naye ogenda kugira obeera wano nga mulaga nga mubuuza oyagala kola ki nga mufunira ebyokulyawo kuba nga ali atambudde olugendo nga mugamba just in case bw'oba oyagala kunaaba ebintu biri wano nga mulaga ekinaabiro mulaga tawero biki nga nvaawo kati bwe manvaawo we nali nsula nayinawo omuwala mukwano gwange nga taano wange nga mpitawo nga mugamba taano wange nga mugamba owaye nina omuntu gwendeese azaawo naye mupya naye njagala okipinge ng'owaki nga nyinza okuva ku mulimu okudda ng'omuntu asitudde ebyomunyumba akuulisa akozeki agenze nga mugamba naye nyambako okumonitalinga wabeerawo ekintu kyonna ekiri strange you let me know nga munnange nga tudda wano mu kumutwala abaka twagenda ne mukwano gwange nga ffe tuvaawo ffenna nga tudda ku mulimu twadda ku mulimu nga nkola kati nga mbeerawo nga mutufu neewuunya ngamba omuwala ono atambula atya najja nga kusinkana omuntu gw'atamanyi ate najja obudde bw'ekiro munnange nsirika kati mba ngenda ewaka nga ngamba owaayo kwerinda si buti nga ngula ebyokulwanyisa byange nga ngula obukebera omusaayi nga munnange nga tudda waka ngenda waka olwatuuka awaka kati olwo tuddamu okuintroducinga obupya nga mubuuza n'ebimukwatako ebisingawo kuba nali sirina bingi nnyo byemmanyi nga nange mubuulira nga mugamba naye ekyamazima nina girlfriend ne girlfriend wange ali ku ssomero nga ngamba oke tewali buzibu nga mubuuza ate gwe tolina boyfriend nga ngamba sirina boyfriend twa breaking up mugamba kati nga mugamba saagala kumanya nnyo bye byabakwatako na boyfriend wammwe kati munnange nga tubeerawo nga tunyumyamu nga mugamba munnange nze nno polisi eri wano omuntu bwajja ewange tusooka keekebeza musaayi kuba tomanya biki biddirira omunnange like nga mugamba munnaye tuli opposite pose tuyinza okwatractingira awo munnange naye kiba kirungi n'osooka omanye omuntu status ye bweyimiridde ngagamba sirina buzibu ng'ateekawo mukono nga mujjako musaayi nga nange nejjako musaayi kati wekebera ng'omuwala mulamu kati munnange okuvaawo kati nga nebuuza n'ekiddako sikitegeera omuntu gotalina kokakwate nga munaye nga nagenda okudda nga tannanaaba olwagiraawo nga ngamba ati naye kati njagala genda kunaaba ng'agenda okunaaba bwe yavaayo nga nange ngenda naaba tutuuka okugenda okwebakanga mugamba ogenda kusula ku buliri nze nja kusula mu ntebe nga ngamba tekisoboka tugenda kusula ffenna mu buliri nazze kukyalira gwe bagani nazze kyalira buliri bukalu munnange siikuliise nga tugenda mu buliri ate vanira tetwamutundula nga tutundula vanira kiro kyonna tewaali kwebaka tutundula vanira kiro kyonna mmanyi omuntu ajakeera enkyakola ekyagende lwatuuka enkeera nga ngamba sigenda ng'asiibawo nga munaye nga ngenda ku mulimu neewunjulanga muntu bwe natukangu bwe nafunangamu akadde nga neewunjulamu nga nzirabaka nga tutundula vanira
bisana nanga nefunamu akadde bwete akewunjula misinde wakanga tutundula vanira twatundula vanira yajja n'amala ewange ennaku zaali nnya naye mu nnaku nnya twatundula vanira emirundi gyesisobola kubala kuba buli lwe nafunanga wakadde nenetolola bweti nga ngenda waka nga tutundula vanira munanga omuwala olwamala oluvannyuma lw'ennaku nnya ngamba njagala kuddayo konzo nti ye omuwala ng'akwata kkubo ng'anyanga addayo katusigala twogera naye reason being nti nze nalina girlfriend wange saayagala keepinga nnyo communication eyo nga ntandika ogisalako kubanga nalaba ng'egenda kundeetera obuzibu because girlfriend wange twali tuvudde wala ng'ate ye muntu gwendaba mu future munnange omuwala nga tutandika kwekubira amasimu tugekubira simu kati kyenzijukira omulundi gwe twasembayo tutabukire eddala girlfriend wange ava ku ssomero ajja aba yasuze waka omuwala ng'atandika okukuba amasimu ekiro nkanda kutuga simu omuwala ng'akuba amasimu nenva mu buntu nenyomba n'omuwala nemugamba nakugamba nina girlfriend wange era nenkugaana okunkubira amasimu ekiro lwaki onkubira essimu ekiro omuwala n'agaana era namanyi bulungi Luganda ebiseera ebisinga nga twogera Luzungu munnange nga mpulira obusungu omuwala nga mubulookinga bwe namubulookinga nga atandika okukozesa essimu endala nga tuganganyina nga actually nga nviira ddala mu buntu nga nyomba nnyo nga muganda oddamu kunkubira amasimu nga wayita ebbanga actually ndowooza wayitawo ebbanga nga lya mwaka mulamba manje awo omuwala nga era y'omu azzeemu ankubidde negamba naye gwe atapowa muntu wabaaki n'abeerawo nemugamba excuse me nze munaye nina girlfriend wandibadde onneesonyiwa nondeka naŋŋamba naye ekituufu olowooza nakukubira sikumanyi nemugamba what naŋŋamba nakukubira nkumanyi konze wankubira omumanyi wansanga wa era wammanyi otya naŋŋamba oyina girlfriend wo asomera ku institute bweti era asoma kino nemugamba nze eyo institute nga siinayo girlfriend institute gye yayogerako nga mutufu girlfriend wange si gyasomera nemugamba nedda nnyabo eyo siinayo girlfriend wange tasomera eyo girlfriend wange asamubuulira gyasomera nga mubuuza bamuyitaani ng'ayogera mannya mu butuufu amannya ge yayogera ng'omuntu gwayogerako simumanyi nakumumanya simuwuliranga nako nemugamba excuse me oyo tabangako girlfriend wange nagamba are you sure where did I get your number golowooza nga mbuuza nti golowooza enamba yo wanagijja luddawa konze wagijja ku girlfriend wange konze ko ye nti konze ng'ogimuggyako otya naŋŋamba girlfriend wo gwolaba yayagala boyfriend wange nemuga excuse me oyo si girlfriend wange so the thing is omuwala gwe yali alina oyo nga mukwano gwe yayagala boyfriend we kati bw'ayagala boyfriend we n'ayagala okurevenginga naye ayagale mu boyfriend wono kati unfortunately mu kukopamu ennamba ya boyfriend w'omuwala oli ndowooza n'amiisingamu ennamba n'awandiikamu ennamba ng'ennamba yange so kati akuba ennamba nejja wange naye nga tegenze wa boyfriend mutuufu gwe yali atagetinga so munnange n'amaliriza nga vanira we tumukwabulidde bwereere vanira bwe mukwabulidde bwereere nga revenge gye yali ayagala tetuukiridde so kati nendaba nti kyakuyiga nnyo munnange olumu oyinza okwagala okurevenginga naye ate n'omaliriza nga ne revenge togifunyeemu wabula ate n'ofunyamu bufunyi buzibu kati imagine omuwala oyo singa gye yajja ajja okusisinkana omuntu yafunirayo obuzibu because these days tulabye scenarios abawala gye bagenda ne babatugirayo ne babakolera ebintu ebyenjawulo so omuwala atambula okujja okunsisinkana tandabangako tamanyi takola ki
agenda okwogera by the way n'amanya ga boyfriend woli nga mu butuufu yamala n'anoonyereza n'agamba nze manyi wanimba erinnya naye erinnya lyo ettuufu yegini nga mu butuufu siri erinnya lyange ne mugamba munnange wakolamu ensobi mu kuggyamu ennamba olabika wamiisingamu ennamba n'okubiramu nze naye nze si oyo omuwala simumanyi simulabanga nako neeyo nga mu butuufu mulamu bwange ekyo ekitundu nali naakagendayo omulundi gumu bukyangambaawo. So munnange ekyo kyekiboozi kyange Mr. Sozi ebeera bulungi. By the way nina love story yange sinaba kufuna courage ejogera naye ndowooza bwe ndifuna courage nenjikugamba eyange ejja kuba ya butundu nga 10 ndowooza because mpanvu ejjudde simanyi bannange naye esozimu omukama akuwa omukisa weebale nnyo omulimu gw'okola mu baana bawala n'abalenzi. Sobeera bulungi ekyo kyekiboozi kyange munnange. Lwakivayo gimpereza onyolwa kindaze nga gwagenza jjudde ennaku omuntu kale yandiwulidde essanyu n'okusanga nga ndi mulamu ntemya sammanyi waliwo ensonga gy'olese ebbali wali gingambye nengisalira eggezi manya nti nange lwesigulabye nnumwa siba mutima nembeera nga tati Dennis Muzuku Aida Mugo tugende ewa Sophie naterera bwekiruma anoonye jandopa wamma webaleddiya obangi okulonda nze wansumulula nti abamu bo bamanyi kimugenze mu studio kanoonye sente ezigenda oppika oluwaddeyo ku radio tv otaddeyo sente balukuba era lwakabi lufuuse olw'amaanyi naye nga we bakuyita essaawa eno n'okisuulawo n'ogamba bannange enkya nina concert its live abantu baswalira ku show ya David Lutalo kuba tebayimba siddi era abasinga abaaliyo baatugamba abayimbi bangi abaali backstage abatayimba. Wait yakitekawo nti concert yange Yes. strictly live no CD. Zakayo sebo muwoza wakatale njakubanja n'ebisale ovakyo kweyita omutume gwe buli omu omufukidde omulabe oyagala kuyomba ebibyo byakajanja oyagala kulwana tasaba Dennis nkubira wanyamba zena awo wenyini kati gwoswala oba tomukubira kwegamba osobola okukola ne bandi gyotarihasinze bandi nyonyonyo nga mbasanzewo nze kasita nsangawo ebyuma ne nga waliwo abakuba nti ye kale nawe abalungi appetite yagana ze kwenjagala yegwe omulungi ow'ebbina nebisa birungi yegwe mulungi nasanga mutonzijukira nalwanako mu primary n'omulenzi ng'entabwe nemuwa kuba kikalu yali prefect nagamba kuba ekikalu